naye nga muli bangi naye mabega gye muli. So, Mr. President, First Lady, Deputy Presidency, bakulembeze bannange mwenna, bafudu soja, sebo kingisa asole chinaye. Sana mwamutegedao. Chakabi. Kakati, edakika twagala kozesa ntono nnyo kubanga obudde bwo bugenze. Okusookera ddala twagala okubeebaza kubanga muzze mu bungi. Kino kye mukoze eno statement. Bwana Museveni eggulo yabadde n'abantu be basombe mu bbaasi ne babafumbira omuceere ne babawa ssente naye mmwe muzze wano nga tewali kibaweereddwa. Muzze wano kubanga mwagala Uganda empya. Abalina mu fulaga muwanike bwemuti. Ani alina kafulaga kange kanneewole kano. Alina fulaga kola bwoti. Eno fulaga nga President bwe yatugambye tandikenge okutambula nayo, alina boda giteekeko, alina taxi giteekeko, wosula giteekewo, ng'olaba nti twagala Uganda empya era gye tulaga. Kambuuze n'ekirala, bameka abali wano? Muwulira, bameka abali wano ng'olina emyaka 40 n'okudda wansi? Wanika omukono nange mwendi. Emyaka 40 n'okudda wansi. Ng'otamulaba ndyeko kyonna abali wano okuggyako President. Emikono mugisa wansi. Kaakati kyembadde njagala okubalaga nti yeffe abalina okukyusa obukulembeze n'eggwanga lyaffe. Mwami Museveni eggulo yabadde kololo nga bw'asudiya nga bweyabuzaabuza. Bannange ekikulemye okukola mu myaka 4 oba tojja kikola. Ekiganye mu myaka 4 oba togenda kikola lazima. Yagambye n'okugamba nga yeebuuza nti mwe abavubuka abato ki ekibatwala e Dubai nga wano waliwo emirimu. Wano waliwo emirimu. Bw'abali wano mwena mulina emirimu. Kati mukiri abadde ayogerako oyo Muzeeyi. Yagenda wali e Kawempe, muziketo z'e Kawempe. N'agamba nti kye mugamba bulijjo abantu basula muziketo bwe ziti. Abaddewo emyaka 4 gino. Kyovudde olaba ffe twagambye nti tugenda mugoba tuyingizeewo omuntu atutegeerera Kyagulanyi Ssentamu Robert. Ngenda kukola ekintu kimu mpitagenda okuyitira President. Ngenda kwanjula abakulembeze